Katonda nti olukuŋŋaana lwaffe olwasoose mu nkuŋŋaana 14 ze tugenda okukola nga twetoloola Uganda yonna lwabadde successful, lwabadde n'obuwanguzi bunene nnyo, era lwe lukuŋŋaana olusoose okubeera nga lwe lunene ku sayizi yaalwo mu Uganda yonna mu history y'obulokole bwe Uganda. Twabadde n'abantu akakadde kalamba miliyoni namba ey'abantu yazze netuula ku yiika 15 yiika 15 nezifuuka yiika 30 nga tosobola kulengera abantu gye bakoma na gye basookera. Katonda yatukoledde ebirungi ebyekisa ti mu crusade eno abantu bangi nnyo baavudde mu bibi byabwe, baavudde mu bikolwa ebikyamu ebitawaanya ebibuga, ebyalo ne communities ne bajja ne balokoka. Era tukkiriza nti olwakino ebyalo bingi ne communities nyingi zigenda kutereera kubanga abantu bawadde Katonda obulamu bwabwe. Twalabye abasamize nga balokoka, ababadde notable, twalabye emitwalo n'emitwalo gy'abantu nga girokoka. Sigamba nti enkumi n'enkumi naye emitwalo n'emitwalo gy'abantu olw'obungi bw'abantu, buli kintu kyabadde mu mitwalo na mitwalo, abalokoka, abawonyezebwa. Katonda yatulaze nti bannayuganda beeteeseteese okusambira emabega covid ne covid bye yaleeta, okutandika okuzimba obulamu bwabwe okugenda mu maaso. Essuubi eppya ery'okulaba nga abantu ba Katonda beenyigira mu kuddaabulula obulamu bwabwe lyalabiseeko e Bunyoro. Era twebaza Katonda nti Bunyoro yaleze ku kyatalabangako. Districts 8 zatwegaseeko, ate ntwegattibwako ne district endala nga 3 eziri ku njegoyego za Bunyoro nazo ne zitwegattako. Twebaza Katonda olw'ekyo. Twalabye abantu bangi nga bava mu bana abasajja abeeyita bakatonda. Omuntu n'akula n'alya akalo, n'agenda n'akozesa ne kaabuyonjo, n'akula n'afuna n'ekirwadde, n'afuna n'envi, naye najja n'akugamba nze Katonda. Ng'ate ofaanana nga nze, nga naye weebaka n'ofuluuta, n'ofa n'obulwadde obumu obw'enjawulo. So abantu bakitegedde nti bannange Katonda gwe twetaaga agenda okutuyamba, talina kutufaanana oba kufaananya bizibu byaffe naye. So twalabye emitwalo n'emitwalo mingi nga giva mu nzikiriza ezifaanaganako bwe zityo nga zidda ewa Katonda. Crusade eno yekyasinze nga bwe ŋŋambye obunene mu bulokole bwonna obwa Uganda. Lwaki njogera bwe ntyo? Saagala kugeraageranya na kubanga akompiitinga n'enkuŋŋaana endala ezibaddewo. Naye njagala kubakubira kifaananyi nga neebaza Katonda. Enkuŋŋaana ze twalabye ennene ennyo mu Uganda, lukuŋŋaana lw'omugenzi T. Osborne lwali lunene nnyo. Reinhard Bonki naye mugenzi lwali lunene nnyo mu Uganda. Enkuŋŋaana nga Creflo yajja yali Namboole. Enkuŋŋaana nga Benny Hinn yajja yali Namboole. Enkuŋŋaana ezo zaali nnene nnyo era nga zikyasinga okuba nga nnene nnyo mu Uganda. Naye jjukira enkuŋŋaana ezo zaali luddawa? T. Osborne yali Lugogo. Bw'oba ogenda kuteeka abantu e Lugogo mu kisaawe, okisobola okuteekayo abantu emitwalo 2, kale 3, kale 4. Jjukira nayogedde miliyoni namba ey'abantu. Kaakati bw'oba ogenda okuteeka abantu mu kisaawe ekya bulijjo, football pitch ebaamu eka emu. Ekisaawe ky'omupiira kibeeramu eka emu. Kati osobola okuteeka abantu bameka mu kisaawe ky'omupiira ku eka emu? Bw'ogenda Namboole wali emitwalo 4 bwe wabadde enkuŋŋaana ennene ennyo. Kati bw'okozesa n'omuddo osobola okuteekayo abala emitwalo 4 emirala, kale n'oba n'emitwalo nga 8, kale oba kale emitwalo 10. Jjukira nayogedde kakadde k'abantu. Kyovola tetwagenda mu bisaawe bya bulijjo, twali tumanyi abantu abagenda kugyamu. Nga tewali kisaawe mu Uganda ekisobola okumalawo abantu bano. Twapangisa ekyererezi ne tutwala greda ne tukisenda busenzi nga kiriko eka and eka nga bwe nabagambye eka 15. Ne twagenza okwekanga nga tutwaliddewo eka endala 15 ne ziba eka 30. Ku 30 ezo ne zitatumala. Aba ne beekubira ekisiko ne bakirinnya bulinnyi paka nga bayimiriddewo, ne bajjula paka mu tawuni ne tubeera n'abantu abali ku street nga oba tebalina wakulaga, balemedde ku street, tebasobola kulaba, bawulira buwulizi
wabalengedde ne ku screens enguudo ne zijjula obukubo ne bujjula twalabe kitutalabangako mu Uganda kubanga ndowooza Katonda atulaga nti abantu bayala era baagala okwagala Katonda mu ngeri empya. Lwaki abantu bajja mu nkuŋŋaana zaffe nga luno olusoose? Ebintu bimwe bitwalabye okusinziira mu basumba ne betwayogedde nabo. Enjala weeri, abantu baagala okulaba nga bamalawo ebizibu byabwe nga bakozesa maanyi ga Katonda okusinga okugenda mu busamize n'ebirala byonna. So enjala ya Katonda weeri, COVID abadde mungi mu Uganda oba aleese ebyenfuna okusanyalala. Kati abantu bawulira beetagayo essuubi eppya n'okubanga baali tebasobola kusaba na kuŋŋaana luli, bawulira nti waliwo essuubi eppya ery'okuŋŋaana, ensonga lwaki bajja mu nkuŋŋaana bwe ziti. Ekirala, obubaka Katonda bwe yatuwa obw'okuyimirira okutereeza eggwanga, oba okugamba abasumba ba Katonda bannange muve mu busamize ate nga mwegatta ne mu bulokole, muve mu mpisa embi ez'okubba abantu, n'ojja ku kituuti nga gw'omanyi nti ogezze kubba bubbi bantu, n'ogeta ebyamagero, n'ofera obujulizi, n'ogulirira abantu bakwogerere nga bw'olina amaanyi, bw'omala okubalaga bw'olina amaanyi, n'obaguza amazzigo, n'obaguza ebintu ebirala. Ebyo ebikolwa bya bannayuganda babikyawa, banoonya ekyamazima nti njagala omusumba ayimirire nga mmanyi nti mazima ddala ono agenda kuntuusa mu ggulu. Kati eyo wabaddewo enjala eyo kubanga mujjukira obulokole babusiiga enziro. Bano abasajja sina basumba. Mulabye ku stories ez'enjawulo ezibadde zigenda mu media, so si media yaffe yokka. Mulabye ku butambi obumu bubadde ku televisions ez'enjawulo nga NTV, NBS n'ebirala nga bakulaga nti actually waliwo documentation eraga oba waliwo ne investigative story eraga nti omusajja ono akola ebikolobero bwe biti, akyanga ebyamagero bwe biti, na kino. Ebyo tubirabyeko mu Uganda. Ekyembi bannayuganda oba naddala bannamawulire, simanyi oba lwaki temwagala kulaga bikolwa by'abasajja bano, ate singa mukola obuvunaanyizibwa bwammwe okubanga muyamba bannayuganda wandibadde obalabula, mulabule bannayuganda kubanga ono ayinza okuba mwanawo oba taatawo oba sengaawo oba mwannyoko yagenda mu makanisa bwe gati n'alimbibwa, abalala bakwatirayo mu businga obusabirwamu, abalala n'abagamba ngenda kusiiga amafuta mu bifo ebyekyama ng'omukyala onsobole okuggyako omuzimu ogukutawanya ne mwami wo. Ogendayo nga mwami wange ankuba, mwami wange tanjagala, nga nze ntegedde baakuloga naye eddogo njadde kujjako nga nkozesa okusiiga amafuta mu bifo ebyekyama. N'alyoka akutwala mu kasenge, ogenda okuva eyo nga omwana wo wa myaka 16, omwana wo wa myaka 2, mukyala wo wa myaka 23 bamugeseegese, bamutawaanyizza. Kati ono ayinza okuba sengaawo, sisitawo. So bannamawulire mutuyambe mu kifo ky'okusiiga enziro, ate abasumba bavaayo okuvumirira ebikolwa ebyo. Muvumirire ebikolwa ebyo, abasumba babikola babireke bakyuke, kubanga mba simanyi lwaki osobola okutumbula obubi gwe nga munnamawulire ate n'onyigiriza amazima. Nze nvuddeyo ngambye omusumba bw'aba nga afera ebyamagero era ngabba abantu, oyo si musumba, mumuleke. Kaakati bwe mmala okwogera ekyo, oyo omusumba gwe njogeddeko najja n'akuwayo emitwalo 3, naga mwana kanzitire kasitoola ako, tunula eri tokoogerako, kanyigirize, ka editing, ka deleting, namwe ne mwediliitinga. Nawe obanga yenyigidde mu kikolwa ekyo eky'okutulugunya bannayuganda. Sinze nzekka nze njogedde bino, abasumba abalala bavuddeyo ne boogera bwe batyo. Lwaki amawulire amalungi agayamba bannayuganda ate muganyigiriza, ate obufere, ate bwe mutumbula? So bannayuganda bannaffe bannamawulire, I think the time has come for us to stand on the side of truth. Tuyimirire ku mazima, tuyambe bannayuganda. Owa poliisi avuddeyo agambye weegendereze, wano waliwo abakuba obutayimbwa bagenda bakuba ku ssaawa 2 paka ssaawa 6 ogw'ekiro temuyitawo awo, bajja kutta. Waliwo abakuba obutayimbwa. Kati olumala okwogera bwetyo, nannyini kuba butayimbwa najja gwe ku journalist naga nti gwani PM whatever, oli ku .com ki, oli social media ki, simanyi oli kuwani, bloga kwaka 5 abo baveeko bwe tugakuba mawulire ago. Kati oba oyambe bannayuganda, era buli muntu bw'alifiira wali nga asala n'afa,
tolowooza nti naawe omusaayi gwe gugenda kubeera ku mutwe gwo. So tuyambe bannayuganda twenyigire wamu ffenna, gavumenti, poliisi, abasumba, tunyigirize ebikola ebyobubi ebitali bya butuukirivu, tugolokose obutuukirivu n'amazima, Uganda ejja kutereera. So yensonga lwaki bannayuganda benyigidde nnyo mu kikwekweto kino ekyokulaba nga Uganda edda obujja n'abasumba nga badda ku mulamwa gwabwe. Kino ekyokuba nti abasumba gye bali abakozesa obwana obuto nga babakozesa ebyebisiyaga myaka 16 n'akakwata lwampaka n'akalya ebisiyaga, ebintu ebyo bibadde birudde mu Uganda, n'abasumba bamu nga bamanyi nti bw'oyogera bw'otyo oba otegeeza oli, naye ne babinyigiriza. Ebikola bino ebyokugamba nti omuntu agenda mu counseling amusumba n'amukwatirayo bibadde birudde mu Uganda, abantu babimanyi, naye era abannamawulire babinyigiriza. Ebyokugamba nti nno omuntu afera abantu ng'akola ebyamagero eby'obulimba, alaga abantu nti yaye ayina amaanyi, kati bw'amala okulaga nti ayina amaanyi n'alyoka kugamba nti goba oyagala amaanyi gano n'ebyamagero bino, jangu mu kasenge osasule omusumba emitwalo 2 akusabire. Really amaanyi ge yakulaze sigage tagalina, yafeze ekyamagero, oli najja ne yeegwisa bw'ati, oba najja naga nti ndaba Mukama ankoledde ekyamagero naye nga yamusasudde ssente okwogera ekyo, kati amaanyi ge yakulaze tagalina. Okay, kaakati na bino byakusuubiza tabirina, naye gwe akwagalako emitwalo 10 egya bbaasa, kati n'akugeta service neggwa, n'akola ekyo enkeera, n'akola ekyo enkeera, n'akola ekyo emyaka 15. Kati ffe tuvuddeyo tugamba Bannayuganda mwegendereza amakanisa bwe gatyo gabafeera bufeezi nakubajjako birala. Ate olw'okuba bano abasajja abasumba Abfeere beetaaga nabo okwekuuma. Omanyi gye balaga tebasobola kugenda wa Katonda mbw abakuumi, bagenda mbasamize kubanga bakimanyi omusingi gwabwe mukyamu. Kati baba bayagala okwekuuma nga gamba wayi bano abasajja benfeze nabo bayinza okunyiigira ne bankola ekirala, kati naye yenywereza mbasamize. Kyovula abo basamize n'abasumba bano Abfeere balina obumu obw'enjawulo, era bakwata omusajja oli lumu n'agamba nti bannange bino ebitundu ebyekyama abasumba b'omu Kampala wano ab'amaanyi be babinsaba tukolagana ffenna. Omusajja oyo kati ali luzira bamukwata omusango gwamusinga ne musamize munne, musumba ne musamize munne omusango gwamusinga. So bino bye boogera obutambi tebuliiyo, bagamba nti kanisa simanyi abasumba abamu Bafeere batwala ettaka ly'abantu lwa bwereere, barepinga abaana, bakola n'emisango. Oyo omwogezi wa gavumenti n'agamba nti ebyo tebiriiyo, Bannayuganda mukimanyi nti gyebiri. Era omusajja oyo simanyi lwaki yayogera bw'atyo, alina okuddamu alina okuddamu n'ategeeza Bannayuganda lwaki yayogera ekyo, kubanga mwe mukimanyi n'empuliziganya endala zaali zikyogeddeko. Kati ate ne BBC olupapula oba empuliziganya television oba broadcast company etali ya wano yavuddeyo n'ekola investigation eyaayo mu Uganda, era olutambi lwabwe lwavuddeyo ku lunaku lwennyini lutandika ku lusedi nga tuva wano genda. Tetwamanya lupapula luno, batubuulira nako tetubimanyi, naffe we are surprised, naffe twewuunya bwewuunya nga akatambi kaviiriddeyo mu kaseera kaako. Kaakati ogenda okwekanga nga mazima ddala Bannayuganda okusinziira ku bye twalaba mu katambi ako, yes basaddaaka abantu nga beeyita basumba. Mu Bannayuganda bwe mulina ekibwetere batta abantu mu ngeri ennene y'ekikungo nga beeyita basumba. Bannayuganda they've been abused, okay, olw'abantu bano abeeyita abasumba. Bano si basumba b'abalokole, beeyita bweyisi, era njagala Uganda ekimanye. So n'olw'ensonga eyo abantu beenyigira mu bubaka Mukama bw'atuwadde. Ogenda mu region n'ofuna abasumba
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.